nze sigenda kwogera bye mwagala kuwulira. Era gwalowooza nti buli kimu tulina kinoonyezaamu simpase video giyiteko buyisi. Omuwala yasse mukama we naye bagenda kumutta. Buli mulimu na mpeera. Mulemi okweyisa obulungi ku kyeyo olw'okuba mwafuna ababayita abaana ogukazi ogukulu n'ogusajja ogukulu n'olaba nga gukola eby'ekijega. Bagenda ne bagawa emirimu ne gatandika okweyisa obubi ne gajjayo empisa embi ezitalina we zaali zibadde. Mukama we yakuleeta kulabirira mwana mukadde naye n'omutulugunya ng'olinga atakimanyi nti gwe omulimu ogukusasuza. Mutuli pulezenti nze bubi agayisa agakyafu. Bantu mmwe abagenda ku kyeyo mwerabire ennaku yammwe n'oyagala okukikinala ku mukama wo. Tolina ky'oli, oli mukomba bokisi oli awo sigaalo. Vunnamira mukama wo mugondere. Tolina ky'oli maka ga muntu. Mulemi okukuuma empisa n'okubeera abawombeefu mu kuuma obulamu. N'okukinala ku mukama wo mwabavuma mwetwalira waggulu empisa n'obukyafu obubajjudde. Kati ffenna tubeere wano ku simpase nti yasse mukama we mbu justice for what? Bw'oba tokozesanga ku house maid gw'atalina busungu. Naye njagala Katonda naawe akuwa obuyinza, akuwa obusobozi omuteekeko mu makaago wadde wane Uganda. Bakkubire nti alese abaana abo ku muzigo. Nga wamusasudde n'emmere wagireseewo nga tagambye nagamba nti anti leero ŋŋenda. Bw'oba tokozesanga ku house maid gw'atamanyi bukyafu bwa mpisa bubalimu. Naye nga kitemutegeera ennaku yammwe. Kitotegeera ennaku yammwe nti najja kunoonya 10. Kimwekikinaza ku bakama bammwe. Kati ekyo bagenda kukitta. Bagenda kukitta. Mbabuulira. Mukikinala olw'okuba mwafuna ababayita abaana n'olaba ogukazi ogukulu myaka 3 nawe oli mwana. Ne mukola eby'ekizega temufuga busungu mwetwalira waggulu toyina ky'oli eri mukamaawo. Oli awo sigaalo oli mukomba box. Munywere mutereere mu bulamu mubeere bakkakkamu. Musobole okukola mu buuka amadaala. Naye omusanga akikinala kidwakiri. Mwebwe abasinze n'okwereetera ebizibu bino. Abantu bonna aba concentrating ne bakkiriza kibali ne babeera beewombeefu eri bakama baabwe bamazeeko. Ne mwabafunya mukama wa ayogedde omuzeemu bino mwetwalira waggulu. Lwaki obeera waggulu mu maka g'omuntu? Lwaki oyagala okubeera important mu maka g'omuntu? Lwaki togenda mu makaago? Kati mutusimpasayizinge mbu yasse mukama we tubeere kuno. Ku bizibu bye tulina nga bannayuganda. Ku bantu be tulina ebweru abeetaaga justice abalwadde. Tudde ne ku muntu eyakoze omusango. Ekyo tetugenda kukibeeramu. Mweyise bulungi ku mirimu mubike kugayisa gammwe agakyafu bannayuganda. Mulekerawo okwetwalira waggulu mu maka g'abantu ne ku mirimu gy'abantu. Gwe bw'oba owulira oweera nnyo sigala wannyo kuba mu bufumbo bwo. Mugenda ne mutuuka ebweru ne mukikinala ku bantu ne mubafuukira ekizibu ne mumaliriza ng'obulamu mubumazeewo. Wamma ayagala okugenda ebweru kwata pen n'olupapula ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Neetaaga abawala okukola mu KFC, McDonald's ne Americano Dubai. Mugenda kukola mu kiyungu nga bawaiter ne bawaitress n'abalenzi tubeetaaga 150. Namwe abasobola okulongoosa ku bisaawe by'ennyonyi emizikiti n'amasomero ga gavumenti e Saudi Arabia. Contract weri omusaala gutandikira ku $1,400,000 paka ku $1,600,000. Noonyaako ku noti 7767621 oba noti 7465418 ogenda kuba onfuna butereevu Calvin Kayanja. Okwetonda si bunafu, okwetonda kabadi okubeerawo enkya. Ojja kufiira mu bintu by'otategeera. Ojja kulwalira eyo endwadde mu makomera. You need to swallow your pride, right? Because your kid is suffering. Olabye ebyana bya TikTok. Mu koti earring eyasooka baaliwo abantu bameka. Baaliwo bati. Kati babaddewo bameka. Babaddewo bameka. Buli omu akimanyi kengenda ali ku koti eya Louis nja kukwatawo obuliiru bwange 10 buli kamu kapeeyo views mutwalo gye emitwalo gyange 10 egya views. Babala views na likes. Goli eri mbundi gumite. Enensi eri mu kumuvinga on Louis. Abayi babeerawo ne bakulimbalimba. Ndowooza oba lala yakuwabya. I don't know. But there must be someone ali mu kugamba nti oli ojja sobola. Ne Louis tojja kumalako. Nkubuulira my sister. Abantu abakusiba tebalina kyakufiirwa. Balina ssente balina erinnya. Wetonde mwana Louis. Tukwagala. We miss you. Komawo mukwano, komawo toligumite. Komawo Louis.
katika kubulire ojja kubeera wano oswale mu maaso g'abaana abaana ba TikTok zino embizi naye ate nga future yo oli mu kugitta ogenzeko criminal record ogenzeko mu komera lwako munange mu Uganda tebikola naye mu America ne bakusibako mu komera okunoonya omulimu nga waliko convict oyinza okuguwulira omulimu nanti buli wotuuka oteeka mwagamba wali convict tumala kukolako assessment buto ekubuulira oli mu kuswalira bino ebyana bya TikTok mbuze bandaba batya mukwano gwange nze bwe nayomba ano ne Uganda Airlines ne mmanya nti nkoze ensobi ensonga yange yali ntuufu ne navumiramu abantu ne ngamba kazi je neetonde ne neetonda abanvuma ne banvuma walidde watidde wakoze eki naye ng'ekyo kiwedde weetonze era ebakwata ne bakusiba wabeera abakuwakanira bagamba bannange omwana muleke omwana yeetonda kale yali ayina kyagira n'ayitawo mu musonyiwe negwe oganye okwetonda kati navaako ki ogenda kubeera wakabi ng'oli mu kkomera teri wakabi aba munda olaba abantu asooka nadduka n'agendako mwekizairo nadda n'amanya nti bakyamuliko nnyo n'alyoka dda genda weetonde eno TikTok twetonda buli lunaku kuba tusobya buli lunaku twogera nnyo omulimu gwokola gwekola ffenna tukola wano ku mumwa nga twogera nga tulasana nga twogedde ku bantu naye Eva tufunayo akaseera ne twetonda ne tugamba bambi mutusonyiwe